Beautiful Emmy ku Saturday agenda ew'omulenzi we oluvannyuma lw'okumutegeezaako nti amazzi gaabayingiridde. Agenda bayoola amazzi mu nnyumba, bakamula emifaliso, batereza engoye. Enkeera ku Sunday ali ku mirimu gye gy'akolera, agenda okulaba ku status y'omulenzi y'omu gyo gwe yakoledde biri byonna bye nkugambye, nga yaproposinze omuwala. Omanyi pate emikolo egy'okuproposinga mu bitiibwa, ebifaananyi, agenda okuscrollinga mu bifaananyi ati ng'alaba laavu, ng'alaba omuhabbati, naye ng'eggulo yabaddeyo nga agogola ennyumba. Bijja bitya nga bisindogoma nga biri akatogo. Ye love story ya Emmy eddako. Nze Becky Sozi owa Remo Beauty and Wellness Parlour Esseeta. Mu bimu ku bye tukola mwe muli body massage therapy, facial treatments, counseling services. Gwe omwana w'omuwala ovaamu akaswa akabi, gife ebbaawo waffe abakyala, obundula amazzi amakyafu, wazibikira enseke, bw'onookosa gife ebbaawo ono gw'ojja otuweera obujulirwa. Tulina kofi ono alimu ebirungo 6 mu kintu kimu. Gano Dama Coffee 6 in 1. Mulungi eri abalwadde ba sukaali, mulungi eri abalina obubonero bwa kansa, mulungi nnyo eri gwe akakalu kano okuyita mu lunaku. Mu health wellness treatments tulina reflexology sandals, nungi eri abazimba ebigere, bw'olinnya wansi owulira ng'afumitibwa mu bigere. Zirelaxinga muscles zo okufumitibwa kuno ne kuggwaawo. Ziyamba omubiri gwo okutambuza omusaayi, ziyamba ku bwongo bwo n'embeera yo eya bulijjo. Buli peesa ly'olaba ku Sunday eno lirina ekitundu ky'omubiri gwo kwe lituuka buli lw'ojambala. Olwo obujjanjabi ne bukolebwa ku mubiri gwo. Osobola okugigula n'ojambala mu ofiisi yo, awaka, osobola okugyegulira nga ggwe, ogigulira mukaddewo oba jjajja kuba ate abo bagyetaaga nnyo. Okumanya ebisingawo ku bino byonna, kolagana ne Remo Beauty and Wellness Parlour Esseeta ku nnamba ezo eziri ku screen yo for direct calls and WhatsApp.